This was the UAE's 50th anniversary, national anniversary. So babitimbye bati mwewe musimbire ebitooke bana abantu batimbe ekkubo okuva wa paka wa mairo ne mairo z'ekkubo nga balitimba. Musimbire ebitooke bo bakola bino. Bo bakola bino for miles and miles and miles. Ate kyenjagala ojjukire singa oba otunuulidde wano oba otunuddemu fero gye tuli kyalo naye otunula ekkubo lyonna balitimbira ddala ye mwe munaatimba ki abatalina n'amakubo musooke mubeere n'amakubo then mutimbe. Otherwise, kale kaninye emmotoka muyinza ogamba onaatulimba. So tuzogamba onaatulimba batimbyeko wano feno gye tuli kyalo era if you look around adde nva wali ku bank, if you look around tewali kyogenda kulabawo nnyo kyamaanyi kitegeera. Kati bantu bajjeyo ne babalimba ffe tuli mu UAE simanya skyscrapers ziri buli wamu gasiya. Abadde agamba nti eno teri sakala muziraba n'obuduukaduuka bulinga obwammwe e Uganda eyo nawo beeyiiya ssebo kino kyalo naye ate era gano maka tekitegeeza nti ate abantu ababeerayo baba abaavu yeffe abajja okukolayo naye nga bo abantu beeno babeera kiriya amakubo gaba kiriya nga gakola bulungi nnyo. So era temulabayo zi skyscrapers. Omanyi abantu beeno bagenda ne babafera, bagenda ne babalaga embeera ng'oli abalaga nti bo bali bulungi nnyo. Eno oba nkyogere ntya, oba okola mu kyalo oba tokola mu kyalo oba okola mu kibuga, sente ziba zezimu kitegeera, sente ziba zezimu. Kangeereze for example nti oba okola mu kampani nga kampani eyakujja e Uganda wekujja Uganda n'ekuleeta eno nga bagambye si ogenda kukolera Dubai, kampani nefuna contract walala oba Sharjah oba Abu Dhabi oba kati feno okitegeera ekintu ekyo. Kati weeba efunye contracts awalala tebakyusa sente zo zisigala zezimu, tesobola kukendeeza. Kyesobola okukola ebeesobola okwongeramu kitegeera. Kampani ebeesobola okwongeramu naye tesobola kukendeeza okusinziira ku contract. Money change fee change 15 dirham. Have 20. 20? Yeah. Check. Okay. I can check 5 dirham for you. Okay. Kyekyo ndowooza mbadde njagala balaga kkubo engeri gye liri nti engeri gye baalitimbamu ndowooza oliraba. Bo balitimba kuva oba owa bayinza odditimba kuva eri Abu Dhabi mu kibuga paka eno gye tuli kyalo. Eno ya wemulaba awo wetukolera covid waffe, covid test. So tebalimba nti mu UAE oba mu United Arab Emirates nti buli wamu ebizimbe ebyakula ne biwola, nedda, si buli wamu. Naye ate tekitegeeza nti ababeera eno mu kyalo ate bo baavu, nedda, bo si baavu. Era gavumenti ebafaako. Singa gavumenti ya Uganda yasazeeyo kutimba ate teyanditimbye mu byalo,
bo banditimbye eri mu kibuga naye bano batimba kye batimba mu kibuga ne mu kyalo bakitimbayo. Oba ntegeera bulungi, ndowooza tutegeeraganye bulungi ku ekyo. So kano ka video njagadde nkabakolere kuba ndaba abaana bangi, abalala mbamanyi abalala sibamanyi, bonna betukola betwajja okukasolinga eno naye nga bakola videos ne balaga nti ate embeera gye balimu yattabbwa baslayinga yakabi nnyo. Nedda, it doesn't matter where you are, you can still slay. Naye nga kubanga sente kyeŋŋamba sente ziba zezimu, oba oli mu kyalo oba oli mu kibuga. The only advantage, obeera mu kyalo tewabeera pressure, obeera mu kibuga wabeera pressure kuba kati ffe eno gye tuli tulina emirembe akuba nti ebintu byonna bya ssente, tuli wala ddala. So kutambula ssente, buli kimu ssente, naye nga working wise tewali tabu. Eno obeerayo n'okola emirimu gyo n'omala nga tofunye buzibu bwonna. Naye mu kibuga ebikemo bingi, bumaama, obudde ku bumaama, bingi, olaba kali, olaba kano nga mubimanyi. So ndowooza mulabye abasajja engeri gye batimbamu. That was the essence of this video. Kati ndowooza katukomaawo, anoonye ssente z'omusajja musasule. Naye oba olabye eno video olabye eno video wekiri. Kati njagala kulagako kyalo naye njagala kulaga ku mayumba gogenda agaliwo sofa. Abantu babeera bazimba buli ddakiika. Motoka eno ze bavuga zosobola okugamba nti ze bavugako ziizo ndowooza muziraba engeri gye bazipaakinza. Naye kambaleke tunaddamu.